mukitegeere. Alright, kansoke mbalo kuyisawo gana mawulire agennako. Mwenna bannayuganda banenjala sooka okutwala mukisa guno okusaasira Vice President waffe ow'amabuka ga Uganda, Madam Rina Zedriga Walu. Kitalo nnyo ekyokufiirwako mutabani we. Mama Rina Zedriga afiiriddwako mutabani we bambi. Kitalo nnyo ddala. Ebyokuzika tujja kuba tubitegeera yoono wano mutabani we bambi amufuddeko olwaleero, so nga ate abadde mu mukolo olwaleero ne President gabagulawo office. So bambi omwami ono afudde, mukama amuwumuze emirembe yoyo, mutabani wa Dr. Rina Zedriga, Vice President wa National Platform mu mambuka ga Uganda. So kitalo nnyo ddala Dr. Rina, tukusaasira okufiirwako mutabani wo abadde akuze emyaka, mukama akugumye. So mwenna njagala otwala mukisa guno babikira nti Dr. Rina Zedriga afiiriddwako mutabani we. Kitalo nnyo ddala. Awo nno nvuddewo. Mu kuvaawo njagala kutandika ne information eno wet. Okusookera ddala nga sinagenda ku information eno, njagala okusooka omukisa okutwala guno omukisa okwebaza President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko akafuzi ak'ekibiina kya National Platform bamobilize bonna abakoze omulimu ogw'ettendo for the first time mu bibiina by'obufuzi mu Uganda okubanga batuteereddewo kyetuyita School of Leadership, essomero erigenda okuyigiriza abakulembeze enneeyisa n'obukulembeze okwetoola eggwanga lyonna, ng'era essomero lyo liguddwawo ku office enkadde ez'ekitebe ekya National Platform e Kamwokya. So President wabali nnyo balire ddala n'abantu b'okulembera nabo, bino bye birumira ddala abayaayo kuba tebamaze mu buyinza emyaka miyitirivu nenga tebasobodde kuteekawo ssomero liyigiriza abakulembeze aba buli mutendera. Kale omuntu yena ayagala okuyiga ebyobufuzi n'okumanya obukulembeze, essomero liguddwawo e Kamwokya ku office za Nuupu enkadde. So President ne boli nabo mwebale kukola mulimu ogwo. Essomero lino lyerino erisomesa abakulembeze bonna na buli kimu ekyetaagisa. Kale President ne banno mwebale mulimu ogwo. Mutuzaamu amaanyi nti mutulaga nti waaka waali okusinga ebibiina ebikadde byonna ebaddewo nga tebiina training wing esomesa obukulembeze n'abakulembeze. Eno wing eguddwawo olwaleero ku office z'ekibiina kya National Platform enkadde e Kamwokya. Alright. Kati ndowooza njagala tuyite mu bwangu olw'ensonga nti njagala kukozesa essaawa emu n'ekitundu yokka then tulyoke tugende mu maaso. Kansubire nti Mukuluzaake Francis otuuse, President atuuse, era ndowooza kansooke empisewo security alert eno nayo egende mu maaso. Kahanga Muhanga otuuse, Semwai Boss otuuse. Kati mukulu James Birungi akulira Semwai, Kahanga Muhanga nga okulira amagye agali mu kulwana e Congo azuule ng'okolagana ne Damolira Christopher ne James Birungi. Bwetyo mutukiza buto okuddamu okunoonya Kyagulanyi mulabe engeri gye musaanyawo. So Mr. President njala kutegeeza nti omukulu gwe bayita Kojja wa Muhoozi, Kahanga Muhanga ng'akolagana ne Damolira Christopher bazzeemu ne basindika omutamanya ngamba gwe bayita Lance Corporal Ezra Mugenyi akumonitalinge era ddemu okuba nti ne ttiimu ye bakutuusa. Omwami ono namubalagako dda bwe twamala omukuba n'adduka ne yeekweka, kati bamukomezzaawo oyo Lance Corporal bamukomezzaawo. Ekifaananyi kyo mu kikube screenshot ngenda basomera ennamba ze nawa wonna waali kubanga y'omu kabinja kati akatwelinga President okwagala omutuusaako obulabe. Yoyo Lance Corporal ye Lance Corporal Ezra Mugenyi. Essimu ze ez'omungalo zizino wano. Esooka eri 0788 134993 mugiwandiike. Esooka eri 0788 134993 mugiwandiike awo tuveewo. Esooka eri 0788 134993. Yes. Esooka eyokubiri eya Airtel eri 0704 338644. Eno eyokubiri 0704
338644 mujikube mpaka kuwulira bubi oberi yalisirire mugambe kikyayagaza president eya gundi najibawa yakahanga muhanga najibawa eya James Birungi mujirina eya Damulya mujirina mubakubira abantu mubabuuze lwaki bagala kutta president kubanga ebyobufuzi ebera ideology oli bwakusinga ng'omuvaako. So Mr. President njagadde okutegeeza beera aware nti waliwo akabinja kakutrollinga ng'ono omukulu yakakulembedde. Oli omukazi bwe namukuba n'asooka ne yeekwekamu kati bakomezzaawo ono nga bali anda ono kahanga muhanga nga yakyali mu mission y'okutrollinga ng'akozesa ba state mafias okwagala okutta oyo nno y'omu ku bakojja ba muhoozi y'oyo kahanga muhanga. Ennamba ze nazibawa sigenda kuziddamu. Alright. Kati ndowooza otuvuddewo nakyo kitegerekese bulungi. Kati mwenna bannayuganda abalwanira eddembe lya Ssaabasajja Kabaka njala sooka bategeeza nabawoninze ku ba YouTubers abakola emitwe egitiisatiisa ku YouTube kwagala okufunirako abantu abalaba vidiyo zaabwe n'okubawa amawulire agatali matuufu. Njala bategeeza nti Ssaabasajja Kabaka akyaliyo mu ggwanga lya Namibia wabula gye mukoma okwekalakaasa gye mukoma okuwandika mu baluwa ne pulaani z'abano zikyuka kubanga waliwo program ey'okumutransferinga omujja mu ggwanga lya Namibia mutwala mu ggwanga eddala ne byonna tubigoberera. Kati mwe kye mulina okukola kudemonstratinga kuwandika mu baluwa nakukola buli kimu okujjako kumanyi kuno kuliko abalangira Lambejja kuliko abantu ba Twitter warriors n'abawandiika. Ngenda kusaba abantu bali mu ggwanga lya South Africa ne mu mawanga galiraanye waawo abasobola okutuukirira n'okuwandiikira Kabaka wa Swaziland Muswati mutegeeze ne mukwano gwe bamuwamba eyo nayo ejja kukola kubanga singa anaabategedde ajja kubasobola n'okusituka okugenda mu ggwanga eryo erya Namibia okubanga naye atuukayo. Gwenna alina access ku namba ya King Muswati oba ng'oli mulangira Mumbejja oba oli muntu Ssekinnoomu nga omanyi osobola olina access ku Kabaka wa Swaziland Muswati genda yo omutegeeze oba muwandiikire. Then Kabaka weggana Asante ne musobola omutegeeza kubanga tuwidinga kati tukola kye tuyita widing information and search. Abasobola okuwandikira Kabaka wa Ghana bayita Asante ne mutegeeze nti mukwano gwe oba muganda we yawambibwa. Wawone Kabaka wa Nigeria omu amanya ngeerabidde naye simanyi musobola omusaakingako. Kati abantu bonna bakabaka bali mu East abali mu Southern Africa awo bonna mbadde mmanyi musobola bawandiikira no bashengera information ku Twitter obanga muyina abantu abalina access ku bantu abo mbategeeze nti mukwano gwa muganda bamuwamba. Kisobozesa okutegeeza ensi nti abantu abali babagawo okuwamba Ssaabasajja Kabaka mulimu gavumenti ne yeeyita Katikkiro gwe yali agobedda olw'ensonga nti kizibu nnyo okutambuza information ku lukalu Africa naye kino kitukule okweexposinga Museveni n'abantu be kituyambako bulungi nnyo okuba nti abantu bantu be-exposinga. Nabagambye jjo nti basindiseeyo abatemu 6 basajja 2 bakazi bali mu transparency okuba batuuseeyo dda era nabo bafunye shoko okuba nti nategedde information eyo nakyo mukiteeke mu nkola ey'okuba nti musobola okuba nti mutambuza information ekyo nakyo mukitegedde. So mwenna buli muntu yenna ng'olina access esobola okutuuka ewa Kabaka wa Swaziland Kabaka Asante weggana olwo Kabaka omwe Nigeria obategeeze nti Ssaabasajja Kabaka ali mu buwambe. Abantu abali e Kenya ngenda basa basobola okusanga mukulu Raila Odinga ekyo kyangu nnyo mutegeeze mukulu Raila Odinga ndi mukwano gwe bamuwambira e Namibia mbadde nirabidde. Mwenna abantu abali e Kenya mmanyi muli bangi nnyo abalina access ku mukulu Raila Odinga mumutegeeze kyekigenda mu maaso ku mukwano gwe naye bamuwamba nga tamanyi. So mutambuze information buli omu ategeere. Wooteeka Museveni wooteeka Mayiga abantu bali aba wooteeka Museveni wooteeka Mayiga ekyo nakyo mukitegeere nti kiwedde. Alright. Kati njagala sooka kukola ka clarification kano nga sinagenda wala wonna kano ka clarification kenjagala sooka okukola sitera nnyo okukola clarification njagala sooka kukola clarification. Olunaku lwajjo bwe nabadde mu program emuli Mulange Mengo naye nina statement gye nakoze eri abataka naye eriyo abafunye information obukyamu ne bagidivertinga ne bagisindika mu bantu okubalowoozesa nti naboogeddeko bubi. No, njagala kukola clarification. 1 nabagambye nti ku Lwokutaano luwedde
Yoseri Tibabulwa yayita Charles Peter Mayiga n'abataka abali fake n'abalangira ab'empewo ne bagenda bamusinkana. Saamenye mannya kwa abagenzeeyo kuba amanya gaasirikiddwa. Ku bantu abagenze ne mbabulya biki byabaddeyo. Naye ate ku delegation y'abataka Museveni bayagala bagende basinkane Ssaabasajja Kabaka nagente ennamba ejja kuba y'abantu 5. Era nabo saamenye mannya. Ne mbabuulira lwaki Museveni ayagala sindika y'abataka bano kye bagenda okukola na kibabuulidde. Wabula ne mbagamba nti twagala ekintu kimu, twagala Ssaabasajja Kabaka. Tetwagala tunnyonnyola kintu kyonna. We nakoledde reference n'enjogera abantu abeesigika mu Buganda mu bataka ba Buganda. Omuli jjajjaffe Kayiira Gajuule, Kasujju Lubinga, Kasujja, n'enjogera ne jjajjaffe Waliggo Nakiribega nga nti kababaabo tebagezaako ne babuzaabuza oba ne babuzaabuza ne babuzibwabuzibwa okukola statement ezirabika nti tezijja kutuleetera Ssaabasajja Kabaka. So saagambye nti bo babaddeyo wa Museveni. Eri abantu aba misinterpreting information bagisindikira abantu for their own benefit n'okutabulatabula eggwanga okutabulatabula abantu. No, siri wa kiraasi eyo. Amanya ge namenye ag'abataka abo be nayogeddeko abali trusted. Mulimu jjajjaffe Kasujju Lubinga, mulimu jjajjaffe Kayiira Gajuule, omutaka Nakirembeka ne Kasujju. Naboogeddeko ne bagamba nti nammwe temukkirize baba batuukeko okubuzibwabuzibwa. Ffe twagala ekintu kimu, Ssaabasajja Kabaka. So si nayogerako nti bagenze oba basinkanye Museveni. Era ka video kaakano kakabazanyire bwe mmala clarification eyo tuleke tusimbule. Naye abataka abo before nga tebannagenda balina okuddamu okumusisinkana briefing. Aziniya briefing feeding ebyayagala bagende balabe boogere Kabaka ate bamale badde babere mu public boogere Museveni byayagala Aganda bawulire oba mutegedde. Abataka si ba diplomats. Abataka bakolera ku actual events oba facts. Kati mukola ya Museveni ayagala abataka bano before nga tebannasimbula asookedde libaddeyo we abafeeding n'eki kyayagala bagende balabera boogere ne Kabaka ate bamale ababuulire biki balina okujja okubuulira Abaganda n'Obuganda n'ababanja Ssaabasajja Kabaka oba munfunye bulungi nnyo. Kati njala bategeeza mwenna bazzukulu ba Buganda basajja ba Kabaka ne bazaana ba Kabaka omutaka yenna agamba nti avudde Namibia najja n'emboozi nga tekwatagana ng'empale za Mukawe Museveni ze yamutumidde tobuuza. Ekibuuzo kiri eki twagala kulabako Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo ng'ali mu Bulange Mengo oba ng'ali mu lulwa jjajjaawe oba olwa kitaawe Mengo ng'atubuuzaako ffenna ebisigadde bimunannyonnyola tetubyagala bimanya. Omanyize bagenda mu maaso n'embadde Kabere jjajja Waliggo Nakirembeka, Kabere Kasujju Lubinga, Kabere ow'ekika ky'Embogo, jjajjaffe Kayiira Gajuule, Kabere ani Kabere Kasujju. Temogeza kutunnyonnyola kintu kyonna kye mba musanzeeyo. Twetaaga ekintu Ssaabasajja Kabaka kubanga dikiteeta mwenna abasinga amagezi ye akulaga nti kintu kyakiriimu ate n'amala n'akola kyayagala nza bukitegedde bulungi nnyo. Alright, kati gwe yabadde atambuzizza information enkyamu ng'ogitutte mu bataka abeesigika ng'ogamba nti naboogeddeko kalebule record zimba nazo ate nsobola okwogera bye nabannayogedde ne mba nga video nagikola emyezi 3 oba emyezi 5 mba nsobola okudda n'enjogera ebigambo nga bwe nabyogedde. Kati gwe yatambuza information n'otegeeza abataka nti nayogedde bwentyo ekyo oli kafu. Nabagamba nze ebigambo mbyogera mbiddamu nga bwe mbyogedde. Kati gwe yakikoze webale nnyo okutambuza amawulire ago nenjagadde okugyawo amawulire gwatambuza ku bye nayogedde awo tuvuddewo. Alright. Kati njala soka bategeeza waliwo okulya n'okukomba essowaani. Oyo ye Fred Kajubi Lumbuye aka Chemical Ali ngakuwa byonna byobadde tomanyi ebigenda mu maaso naddala abantu abamu. Omukyala Honorable Anita Among oba Speaker
of Parliament Anita Among bakolagana nabo okulabika nga bawulinkanya ensimbi z'omwewo wa musolo ezandibadde nga ziyamba ku bantu abali mu mbeera embi oba oliawo ne ziba nga bagula ddagala bateeka mu malwaliro nti naye ensimbi ne ziba nga zibulinkanya bwe zityo nga tezina kyezikoze ate nga abantu beeyongera kufa amadagala mu malwaliro tewali ebikozesebwa mu malwaliro tewali abasawo beekalakaasa buli lwakedde nti so ebintu ng'ebyo bye bagezezaako okuba nga bakulambulira nti mutegeere mumanye nti oluusi bwe boogera muba mulowooza bino boogera byansimatu nti oba babasibako matu ga mbuzi kubaliisa ngo naye nga biba bituufu. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga leka komenti yo ebisigadde butereevu amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako sigala naffe tovaawo.